Chameleone obulamu bwe bwongedde okubeera nga tebutabuka era nga agaliwo saawa eno Jose Chameleone mulwadde nnyo bali mu kubeera nga tebakola enteekateeka yonna okubeera nga tebamuzzayo mu ggwanga lya America mu bwangu ddala. Jose Chameleone si bbanga ddene nnyo ndowooza emyezi gibadde ng'ebiri abadde yakamala okubeera nga tava mu ggwanga lya America era nga eno abadde ali mu kubeera nga afuna obujjanjabi ng'asinzira wali mu maka ga Nagaga omukyala amanyikiddwa nga Juliet Zawere naye n'omunage Jose Chameleone olwakomyewo wano ku butaka bibamugana abasawo ayezemu okubeera nga temunange abikozesa ategeeza ebikubwa abasawo baali babimugana bavuga nti senga obeera obiddemu ekyamuzima kiri nti ojja kubeera nga temunange obulamu bwo bukendeereza ddala era oyinza okumaliriza nga towezezza na myaka ebiri mu maaso ng'oli mu bulamu bw'ensi eno. So Jose Chameleone ate olwakomyewo wano mu ggwanga lyattu Uganda kwe kubeera nga ate atandikira wali wennyini we yakoma. So ngenda kubeera nga tenkuterawo obutami maaso awo ku mbeera Jose Chameleone naye nga bannange si byangu n'akamu mwena abawagira Jose Chameleone mbere nga temuteeka musala otherwise ayinza okumaliriza nga munange legend atugenzeko mu bintu ebyokusaga eyo no nga nkujeeyo ngenda kubeera nga tenkutwalako ne mu nsonga za National Unity Platform era nga nayo omuliro gweyongedde okubeera nga tegufuluma oluvannyuma okubeera nga te National Unity Platform yalonze abaka abenjawulo nebeera nga tebawa kaadi ate abalala nebeera nga te ebasuula kakati ebigambo bikutte wansi ne waggulu era ngenda kubuulira ki ekiriwo saawa eno gwenda kubeera nga te omanya embeera nga bwefaanagana saidi zeyo era wasanga comment section wazaawo ate kigana kubeera nga ate osulawo endowooza ku byogenda okubeera nga ate olaba mu videos kasoterako ekigalo ekyo alikinga ate sharingirako abala tukatako mutongole subscribinga abulona bandeese video kikabwe kiti amawulire ojja kubeera nga tokafuna mu budde bwennyini nga gakagwawo n'ensonga endala nnyingi nnyo ku motemvaawo nti eno mu Democratic Front abantu abalinga Segona Honorable Segona betulindiridde bajje tuzimbe struggle entuufu tusobole okuyamba bannayuganda okufuna ekyokuddamu era bw'afuna obuzibu tumusaba ekifo kye sayidi eno gyekiri eyo gyali era ajja kumaliriza nga either bamugobye bamumye kaadi obanga bamulinyiridde nga mumbadde mulaba bwagenda ku kitebe abaana ne bamulinyirira nga beerabidde emirimu mukulu Segona gye yakolera ekibiina ne gyakikolera baagala naye njagala kujjukiza abantu abatamanyi byafaayo baagala yali ku NBS nga y'omu we tuyitamu okusobola otuyamba okuteeka enkuŋŋaana zaffe ne kampeyini zaffe za struggle eri bannayuganda era yakola omulimu gw'amaanyi teyazze mu byabufuzi olw'okuba nti yayingirira mu Nuupu omulundi guli 2016 yayingira akalulu era n'afuna emitwalo 3 egy'obululu bannamityana gye bamuwa akalulu kano yagatibwako n'agenda mu mitwalo 6 kana akawedde giri gyali ndoze 3 oba mu 8 n'atuuka mu mitwalo 6 kakati abaddewo mu struggle era sikkiriziganya n'abantu bamuvumirira kumulinyirira bw'oba tokkiriziganya n'omuntu sigala ng'omuwa ekitiibwa kye twamuleka twali tulowooza nti ajja kujja newaffe mu DF naye yasalawo nti agenda kuyimirira mu kibiina kye ekya Nuupu eryo ddembe lye bw'ati bwe yasazeewo naye ffe newaffe wakyali waggulu eri buli muntu yenna ayagala okujja okutwegattako. Ow'ebisiraani enswera fly emugwako n'afuna kansa. Ow'ebisiraani dwayanika emmwanyi enkuba oba amataba lwe gagwa. Omuntu ng'alina ekisiraani lwasaba visa embasole baziggala anti pandemic covid ng'ayingiddewo. Bobi Wine obutawa ba celebrities baffe kaadi naddala abali mu entertainment industry abawalana oba bannaffe bano abali mu entertainment tebasaanidde oba obukwakkulizo ebisaanyizo nga tebabirina oba beesiba ku ebyo bye batasobola kukola. Lwaki Flavia Namulindwa teyafuna kaadi ey'eggomba era nga lwaki ddala Taafu B tafuna kaadi? Big Eye enansana nga lwaki tafuna kaadi? Era lwaki omuzanyi wa comedy Rain lwaki nga tebamuwa kaadi?
Bannayuganda, Mia se Edmizaya. Amazima, Flavia Namulindwa asaana okuweebwa kaadi. Era yali asaana okuweebwa kaadi. Material ga parliament. Naye Flavia Namulindwa amawulire agamwetooloolerako awo mu kaseera akavvannyuma tegaali malungi. Agava eri omwami gwe bayita Yusufu eyali bbaawe. Kubanga mwami Yusufu naye alinga gwe baali baagula omuwendule. Amawulire gafuluma awo amacaafu. Mbu simanyi omwana waffe tetumanyi bwe simanyi bwe yafa kugamba ng'alinga ayagala okusiiga ekifaananyi nti Flavia Namulindwa yalina omukono mu mwana waabwe yafa. Kyali kibi erya ddala. Amawulire agava mu Amerika nti ate taata w'abaana ba Flavia baalina kati nti ate Flavia yamuleka mu kkomera saate yamukuba obwavu bizinesi zonna biki ate yamusanga omusajja akola kakati ate omusajja n'asiraana ne bamukola biki. Kwegamba amawulire ago tegaali malungi gajjira mu kaseera akakyamu. Flavia Namulindwa ate akayina ebintu by'omusajja mukazi wattu byamwonoonera. Era abantu bangi abalaba Flavia mu kifaananyi ekikyamu olw'amawulire gali. So wadde Flavia nga ali mu entertainment industry, mukazi munnamawulire ku TV, mukazi musomesa, mukazi muyimbi, muzanyi wa katemba, kkiriza obagaana. Nze mulabanga amatirio ga member of parliament. Ne simanyi kwe baasinziira. Bw'otunuulira Rain Lubaga South ekyamazima kiri nti oyo tasaana. Ne bwe nandibadde nze sinza kumuwa kaadi kubanga Rain ye tasaana na kugenda kufuuka kansala wadde mu kanso wadde ku division ali blasi nnyo naye nga ate ali talented mu bintu ebirala tetumumalako budde. Tugende ku Professor Big Eye Nansana nange sandi muwadde kaadi. Big Eye is very humble. Ne Big Eye yazannya nnyo Kariuki. Yavaako mu NUP ate n'agenda mu NRM. Ekisanja kiri ekyaggwa kati n'alyoka akomawo ate. Kitegeeza Bobi Wine ne banne babeera tebakulinaamu bwesige. Big Eye ekyamazima kiri nti nange sandi kuwadde kaadi. Sijikuwa naye nga ate Big Eye n'alibadde musindika mu kanso eya Wakiso oba ey'Nansana. Kitegeeza ya sportinga bubi Big Eye. Kati ate ne tugenda ku Tafu B. Allahu Akbar. Tafu B ayogera oluzungu musajja muyivu asana okubeera mu parliament. Ne Tafu B Bobi Wine tebamuleetako katijjo watijja gwe nolowooza nti nno kulwokuba Bobi Wine agugulana ne Bebe Cool gwe bonojja n'ovuma Bebe Cool n'opamira Bebe Cool n'omanyira Bebe Cool nkijja kuweesa kaadi. Politics mulala. Bobi Wine yali tanoonya bantu bamulwanirako ntalo na balabe be. Nedda. Bobi Wine mu politics anoonya muntu ayongerayo kaliya y'empya ey'ebyobufuzi. So si nti noono asobola bulungi nnyo okuvumira Bebe Cool. Tafu B amazima gali nti wabala bufu. Bebe Cool wali ovuma waaki yali yakukola ki? Nti omuvume Bobi Wine akwagale. Nedda. It was stupid. Ne tugenda ku Nina Rose bamuwadde kaadi. Bamuwa kaadi eyeye waabwe Sembabule. Congratulations. Nina Rose yekondakitinga bulungi. Ne bembeera nze muwa kaadi. Oyo omukyala tamanyiira tavuma temanyi nga celebrity. Naye ekibuuzo kiri kimu akalulu n'akajjayo. Kubanga abantu bangi abaweereddwa kaadi nga mu butuufu kaadi nebeera lusozi lumbalagala nga tebasobola kugijjayo. Nina Rose I doubt wadde yafunye kaadi. Naye nga bw'omanye bya Mukama Goliath yakuba Daudi yakuba Goliath n'akayinja envuumuulo ate nga Goliath yali mu tomanya ayinza okugenda mu parliament tukuwagaliza bisima. Kati ne tugenda ku Zambali Brasio Mukasa musajja muyimbi muzanyi wa katemba munnamawulire ali mu entertainment industry.
nange nandi muwadde kaadi Brasio Mukasa. Amazima musajja muyivu is a political figure. Mulo Brasio Mukasa, I salute you. Wasina chengenda kwogerako sinikana agannyo. Nkwagala mu parliament nange nandi kuwadde kaadi. Eryaddala sirwa kuba nti nno oli munnamawulire oba oli mu entertainment nedda oli political figure. We conductinze bulungi wadde oli mupya mu NUP. Ne nange nkuwa kaadi. Era nze mmanyi mu bantu ba entertainers ogenda genda. Direct man bombo youth. Brasio nkwagala mu parliament. Osinikire yagannyo. Kuba oli wakabi blood wange. Ne tugenda ku Nabosa. Nabosa muzanyi wa Katemba. Ye yayisemu emiti yayitamu emitiyana okuwebwa kadi NUP. Yono gwe mulaba wano. Muzanyi wa film bye bayita ebina Uganda. Nabosa ye mukyala w'omuyimbi gwe bayita Izon T. Yes, abayimbi mwesetinge mutandika okwana ku bikazi miromo bitekemu ku maanyi. Bachigenda mu parliament Izon T agenda kubeera nga akuba member parliament. Yes, amatooke. Nabosa Sande muwadde kaadi. Wadde ali mu entertainment. Sande muwadde kaadi. Era Nabosa simanyi oba kaadi ogijjayo. Ngamba omulama gwa kaadi simanyi oba akalulu okajjayo emitiyana. Kubanga omukyala gwe weesimbyeko. Omukyalo ye yali omwogezi wa poliisi. Minisita w'ebyettaka. Tajjikako kalulu. Nze nkubuulira amazima. Omuntu yekka emitiyana eyandisobodde okujja ku mukyalo oyo akalulu bamuyita Ntwatwa. Ne simanyi lwaki munnange be bamanyi be bagoberedde naye akemitiyana keetaaga nnyo okusabira. Njogera kuba ali mu entertainment bokka. Tetunabagenda mu bajjeno ngenda bawa obudde. Ne tugenda kuwalukagga kadongo kamu. Aga Katonda mu ggulu walukagga Sande muwadde kaadi. Walukagga alumika nfudu. Alinga didda akaseka akanywa soda n'akasimba mu mazi. Sagala mugambe nti muvuma. Kuba bagwagwa bayinza okulowooza muvuma tasobola kuyita ku Sseggona. Sseggona ne bwajja independent afuna akalulu kuwalukagga. Naye simanyi bye baatunuulira. Sseggona okuddira walukagga n'omuwa kaadi n'ogima Sseggona obeeranga ddidde headmaster n'omugoba ku kifo kye n'oleetako wa Nassale. Naye nga Bobi Wine atusinga okumanya kuba kaakati is fawasiya mu by'obufuzi atusinga okulengera. I tell you. Oba muntegedde. Kati ne tugenda Geoffrey Rutaaya bamuwa kaadi y'Ekakuuto. Geoffrey Rutaaya musajja wa ngonge nganzi. Ekyamazima Geoffrey Rutaaya nange muwa kaadi. Abantu b'Ekakuuto abakoledde bulungi. Ndi mu entertainment wokka. Abantu b'Ekakuuto abakoledde bulungi. Nange muwa kaadi. Era Geoffrey Rutaaya kaadi agijjayo. Akalulu akajjayo agenda mu parliament. Omuntu omulala Kayemba Solo naye ali mu entertainment kuba manager w'abayimbi. Era nange muwa kaadi. Kayemba Solo akoze bulungi. Ateseza bulungi. Ye conductinze bulungi. Njogerako abo bokka bali mu entertainment. Abalala tunaasisinkana. Wagwan Miagona Musa Edmizaya. Ekyamazima abali mu entertainment sagala muntu n'olire bubi nze mbabuulidde mazima kambaddiremu mu bufunze. Flavia Namulindwa nali muwadde kaadi. Rain Lubaga South simuwa kaadi. Big Eye simuwa kaadi. Nina Rose nandi muwadde kaadi. Brasio Mukasa muwa kaadi. Walukagga simuwa kaadi.
Geoffrey Rutaya muwa kaadi. Tulina n'omulala Dr. Yudaman oyo naye muwa kaadi. Sina kyemuvunaana. Kayemba Solo muwa kaadi. Omuwala ono omuzanyi wa firimu Emitiana Nabosa simuwa kaadi. Era akalulu tagenda kajjayo. Simukolimira tagenda kajjayo. Akalulu ka Nina Rose nako keetaaga kusabira nnyo. Naye abali kushuwa ddiiru abakonyi b'omuziki Brasio Mukasa agenda mu parliament ne boolumika enfudu. Geoffrey Rutaya addayo mu parliament ne boolumika enfudu. Naye Dr. Yudaman, Mathias Walukagga, Nabosa akalulu ako keetaaga okusabira nnyo kuba simanyi gye munaayita okugenda mu parliament ya Uganda wadde nga kaadi mwazifunye. Flavia, yes, nkulamusizza. Flavia Namulindwa bakumye kaadi lwaki? Flavia Namulindwa ekikumbizza kaadi basajja bo bw'okyusanga ndawuya. Bino ebintu Bobi Wine abimanyi. Obadde mu America ng'ozina aba Nigeria amudale nga yagamba ne Senga Asidi. Bobi Wine awulira information. Remember me telling these people. Bw'otambula n'akasajja nga Lucifer, o information ogifuna. Bobi Wine yeekuumira mu kumanya n'okuyiga. Talina mu nsi gw'atamanyi. Alina obudde bwa internet, alina n'obudde obw'okugoverning ensi n'okulungama ekibiina kye. Talina kimuyitako. Akola lwalina balisaaki aba bamwetoolodde. Flavia Namulindwa, the mere fact nti wagenda n'okwata mukwano gwa Bobi Wine gwe bayita Case n'omunyagako milioni 2 nga yakajja e Uganda n'omugamba ogenda kumusuza. Bambi n'akuwa obusende bwe yatundamu ekibanja nga ze mu America otandika bali musuza gw'osuza Case California ate n'omwefuulira. Waleeta omusajja n'akuzina n'ogamba mbu Case akulingiriza akuwuliriza. Case n'abonaabona e California paka era Megadi bambi we yamuyola n'amugamba jangu obeereko ewange. Naye nga wagamba Case n'omujjako n'obusente bambi bali yatunda nga manyimbo ojja mu nsi nga America oba ensi yo n'obamuleka pocket change kw'otandikirako wakayoola n'omuwako lumu. Naye nga oleeta ebisajja ebinegere ebikuzina bwe bimala okukuzina ate n'oloopa n'owayiriza Case mbu Case yakulingiriza. Bino ebintu Bobi Wine abimanyi. Bino ebintu Bobi Wine abimanyi. Bobi Wine yagamba olaba oleka Munnayuganda munno ku mawanga. Flavia Namulindwa siyinza kuwa kaadi. Gojjo otambuza mboozi ndiwe Gomba. Ate ab'Egomba mwe basinga okutya. Mayinja siwe Gomba. Si yamufumita akasomo Gomba. Ate Bobi atya mu ab'Egomba ozze ovudde ne mu America oyagala kaadi toyagala kunaaza bakadde. Bobi Wine akulaga nti leka kusuulawo omulimu gw'obadde okolera obadde otawaaza bakadde. Nakuunya kubbi kwa gwe badde bakozesa okubeera ng'owunya kubbi omuzungu mu America yakyusa musinga ono ali mu Europe. Mu America okusangula omuntu bakugamba osangula ate owunyeko. Awunya California, awunya Kanzali Simba, awunya mapeera, awunya glucose. Mu America owunyako bw'owunyako bakwongeramu ssente mu Europe towunyako. Kati gwadduse eri Bobi Wine amanyi obadde n'akalimu. Ate nga Bobi Wine professionalizing ebintu bino wammanga. Tosuulawo omulimu gwo gw'osuddewo omulimu. Ozze wano zombo ofune kaadi onyonyoote Gomba ogibba ogende. Bobi Wine akukkiriza. Bobi Wine akugambye nti ekikukumbisizza kaadi akusirisa oddeyo owunyeko. Ddayo ogende owunyeko. Ddayo ogende owunye ku mazi ne talina kaadi yo eby'Egomba byoyogera. Ate ne Bobi Wine ng'egyali too patriotic. Musajja ali ayagala nnyo ensi. Yawulira ekya Case kyamukuba wala obusente bwe wamuggyako mu luumu bwe wapangise luumu. Ate n'omuwayiriza mbu naakulingiza nga bakuzina aba Nigeria. Bobi Wine yabitegeera. Kaadi mye tambula n'akasajja oyo naye agenze. Museveni awunya mu mutwale n'ekivundu kye. Muli ba Museveni mugende naye nanyini mufu yakwata awawunya. President wa DP Norbert Mao ndi wano kumujjukiza. Mr. Norbert Mao tosobera kubeera nga gwe obuulira abantu ti tusobole okuba nti tutoleratinga oba tuli intolerant. Gwe nange n'abalala abenkana. Norbert Mao yali member wange nga ndi national chairman wa Uganda Young Democrats. He was an executive member, Nyazi knows. Literally, our generation believed in Norbert Mao. We thought Norbert Mao would be the Norbert Mao twalowooza ti Norbert Mao tumukiririzaamu yajja okuba akola kati Kyagulanyi byakola ki byakola.
lumu nayina obutakanya ne bakakanda abo ngamba nze no mulabye baali bagenda Mbaale eyo ne bagati naye omulenzi ono gwe mwagala mutwale nga mukwano nnyo gwa Sale ng'atambula nnyo ne basale abasajja abo ne baŋŋa nti ono ye liida waffe ow'omulembe guno gwe tukkiririzaamu. Nobert Mao olwaleero ali ku TV ebyo byonna yabivaako. Museveni yamugulanga kabalagala be bamugula ku mudaala ne bamutwala n'obivaako. Kati gwe ensiisira gy'olimu gy'otugamba tujjemu eyo nsiisira Omwoyo ne Mandwa ne Lubaale gwe musamiriramu waani wa Museveni. Ate si wa Museveni oyo Mao kati ali mu project yakuteekako Muhoozi Kainerugaba. N'olwekyo gwe toweeyisawo olw'eggulogulo ng'abantu balamu. Mu nsi y'abantu balamu watusala ensawo n'otutunda misana ng'ensi eraba